Major General Sir Edward Frederick David Luwangula Mutebi wa Lugembe Muteesa II ye Ssekabaka owa 35 yasikira kitaawe Ssekabaka Daudi Chwa II ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'E11 omwaka 1939 yazaalibwa Makindye mu nnyumba ya Sir Albert Cook n'abatizibwa Bishop Williams ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gw'E12 omwaka 1924 ku Lutikko e Namirembe. Muteesa II okulya obwakabaka kwe kwali kusiima kw'eddaame lya kitaawe Ssekabaka Daudi Chwa II. Yakolwako emikolo egimukakasa nga kabaka mu nnono y'Abaganda ku wankaaki w'olubiri ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'E11 omwaka 1939. Olw'okuba yali akyali wa myaka mimpi ddala baamuteekerawo abakuza okutuusa lwe yaweza emyaka 18 olwo n'alyoka akolwako emikolo gyonna mu bujjuvu. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'E11 omwaka 1942 lwe lunaku lwe yakwasibwa obuyinza mu bujjuvu okulamula Obuganda. Nga bwe twalaba nti mujaguzo ngoma evuga musanyu n'ennaku mu Bwakabaka bwa Buganda, ne ku olwo ekiro ekyakeesa olunaku luno yasula evuga. Baasookera mu kusaba ku Lutikko e Namirembe, oluvannyuma ne badda mu Lubiri e Mmengo. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba ebyaddirira nga bavudde ku Lutikko. Sabasajja Kabaka